rahmatullahi wa barakatuh. Ziseka kakayire omusomo w'ekitabo era omusomo w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kyenkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasika kakayire kusumuleko ebizibu byonna ebadde bikutawaanya. Nsanga ku nnamba eno 0755662. Era Bayibuli egamba waliwo ebitasobola kuvaawo okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba. Njagala kubeebaza mwenna abakoze step eyo ey'ekyokulwanyisa ekisinga amaanyi mu nsi ey'omwoyo ey'eba nuclear ya mwoyo. Mukama abadde naffe ebbanga lyonna we tutambudde. Tumanyi Mukama waliwo ebibala bye tulabyeko wakati mu kuyita mu kusiba n'okusaba. Nzikiriza ddala Katonda omulungi ow'ekisa tujja kulya ku bibala by'okufuba kwaffe okw'omwoyo ate n'okw'omubiri. Olwaliro mbadde njagala kusinga nnyo okubeera bibiriko ate n'okusaba. Tufune obudde obusaba. Naye waliwo obuntu obw'okujjawo bwe njagala okujjawo obutonotono. Maureen Slimkia yakutusako programu eno Premium Dental Clinic esangibwa Makerere Kavule. Era tulina omuzimbi, tulina ayokya ebyuma, tulina afumba ku mikolo ne Sama Uganda wa transport. Osobola omugezaako bw'oba oyagala transport n'akuyambako. Kamala okujjawo bino. Waliwo ebintu bye mbagamba njagala nnyo okubeebaza mwenna Abannayuganda abafaayo ennyo ku bintu bye twogera ne mutandika bigoberera nammwe ne mubiraba. N'omanya nti kino baakitugamba, kino baakyogerako, kino baakyogerako, kino baakitugamba bwe bati, nammwe ne mukiraba eyo era bwe mubiraba ne mutukomezawo results. Njagala buli omu bw'olikwata peeni owandiike ekintu kino. Buli omu bw'olikwata peeni tonkubira essimu ng'okimbuuza ate. Kwata peeni tonkubira essimu ng'okimbuuza. I repeat. Tonkubira essimu ng'okimbuuza. Bw'onooba okyagala dda mu vidiyo eno. Omanyi muyina omuze omuntu n'olwana n'okola risaaki n'onoonya n'ogenda mu bisenge by'amakolero ga waaka n'osoba n'oyingira mu buli ministry n'oyingira mu magye n'oyingira n'omala okuleeta message n'ogiteekawo bw'eppaba. Omuntu n'akomawo enkira n'agamba pastor njagala ogende mu video zo ogende ontemereyo we wayogerera bwoti ne bwoti ne bwoti. Ngira nga n'amaanyi gakuweddemu. Awo mba nazeyo okuyingira mu bisenge by'amakolero okujjayo ate ebintu birala ebitannabeerawo ebitannaba kumanyibwa. Ate gwe n'ontuma ngende nkunoonyeze. Kati wiya kino kye ŋŋenda okwogera kiwandiike tokimbuuza. Kiwandiike ogende okinoonye. Bulijjo tubagamba mwegendereza Abanyarwanda balina mission ennene mu Uganda nga muwakana. Waliwo omuntu agenza awantu mu ofiisi y'Abanyarwanda mwe bagabira essente. N'asanga Omunyarwanda ng'asoma akatabo. Wandiika akatabo kano ogende okanoonye. Oba okagula, oba okasasula n'okasomera ku online, genda onoonye akatabo kano owulire akabano kye kategeeza. Akatabo bakayita Murder and Memory in Uganda. Kawandiikibwa omwami gwe bayita Andrew Rice.
rice nga spelling y'omuceere rice and katula ogenda kalaba engeri gyeba kalimu engeri gyotta omuntu nga bw'oseka omugabira ssente oli manerenda naye ng'oli mutemu omuntu ali mu sekita eya ssente yandibadde asoma bitabo bya accounts yalibadde asoma economics ali mu kusoma akatabo ke bayita Murder and Memory in Uganda written by Andrew Rice ye author kati mwenna bannayuganda mugende mukanoonye mukasome mutegeera abanyarwanda akutta bwaseka waliwo omulenzi omu mulenzi Munyankole abadde akola mu Lufula ng'alina essente ze olw'okuba ente kati ziri ku katale nnyo alina abanyarwanda babadde abiisanya nabo ku nte yayawukanye ne banne ekiro ssaawa 7 ez'ekiro leero lwakumeka leero lwa 2 lwali lwa 5 yayawukana ne banne ekiro ssaawa zaalinga 4 ez'ekiro bamaze okukola baawukanye banne ne babakubira essimu ku ssaawa 7 omulenzi babadde bamuyita Baseke oba Kabaseke bagenda okujja omusanga ng'omulenzi ayiriitira ne bamujjawo ne bamuddusa ne bamutwala mu ddwaliro omulenzi muyima Munyankole azaalibwa mu bitundu by'e Butambala bayitayo Lugali bamuddusa mu ddwaliro e Rubaga okumutuusa e Rubaga omulenzi n'afa abanyarwanda bamutta lwa bizinensi ya nte kuba bonna abadde baleeta nte mu Lufula era abanyarwanda b'omu Lufula bangi bagenze okuziika babadde bayitirivu mu kuziika okakasiza ddala nti Baseke oba Kabaseke yaggwereddeyo genda osome akatabo akayitibwa Murder and Memory in Uganda akasoma manerenda waliwo tukyanoonya Ssaabasajja Kabaka tetunafuna amawulire matuufu gamukwatako muganda waffe Masaaba tumunoonya tetunamufuna naye essimu y'Amasaaba ezzeeko era bwe bakukubira ku ssimu y'Amasaaba bagikozesa okukwata abaana oba abantu abali mu masimu ge so essimu y'Amasaaba ezzeeko olwaleero beera vigilant nnyo mmwe abantu b'e Uganda omuntu ne bwaba mukwano gwo n'akukubira n'agamba jangu onsange ndi wano ku Sheero ku Sheero ya wano Namirembe Road bw'ojja yitawo ogende waggulu nga ku bitaala wali ewabba kuli omukubira omugambe naawe omuddemu omugambe ndi wano ku Sheero nga sikulaba oliwa osooka omutunuulire movements zaali ati ali ne baani bw'omulaba n'abantu b'otategeera weta naye bw'akugamba yingira wano mu Cafe Javaz naawe olujja ng'oleeta engalabi mu Cafe Javaz omanyi baali nabo mu Cafe Javaz era nga Masaaba baamugamba jangu wano olw'okuba amuyita muganda we yayingisi direct cwe okutuuka nga takyalina kwetaasa omuntu bw'akugamba nti ndi wano naawe dda wolengerera otandike naawe omutambuza
omugambe kirira ndi wano yambuka kola bwoti jangu osooka olabe baani abamugirako bw'omugamba yambuka n'ayambuka n'olaba ayambuka n'omugamba kirira nakkirira bwe wabeera kamugoberera ng'omanya you are in trouble then bw'omala okkizuula ng'omugamba mbadde ensaaga ani oyo akulya emabega kakati ssebo temujja kundaba then ng'otema naye bw'otwala engalabi nga gye bakuyise gy'ogitwala maziga bane tuteekwa okwebeereramu tuteekwa okubeera abagezi bayibuli juzi yatugamba tulina okubeera abagezi kubanga amagezi kyakulwanyisa mukama kye yatuwa eriiso kyakulwanyisa mukama kye yatuwa okimanyi nti eriiso kyakulwanyisa okimanyi nti eriiso kyakulwanyisa kiramba amagezi kyakulwanyisa olina okukikozesa wulira mukama yagamba Samwiri nti genda mu nnyumba ya Yese nerondeddeyo omuntu alina omutima ng'ogwange mulonze okuba kabaka Samwiri ekisooka essula 16 Samwiri n'akozesa Yese ayogera ne Katonda naye Samwiri olw'okuba ye yali mu mubiri nga muntu yannyonnyola Katonda n'amugamba mukama senga Katonda wange senga omusajja Sawula amanya nti nafuseeko kabaka omulala amafuta anzise n'ariizoninga mukama kati Katonda naye n'amugamba kola bwoti ne bakola kye bayita okusala amagezi n'amugamba kati genda n'ente enduusi misana tukugigoba ensi yonna egirabe bw'akubuuza ng'oli mugamba nti wali ogenze kuwaayo saddaaka mu nnyumba ya Yese okufukako amafuta ne bakukweka mu kuwaayo saddaaka kuba okuwaayo saddaaka kukkirizibwa tolina w'okugaanira mukama yamuwa kyekwaso olw'amagezi Samwiri ge yakozesa kubanga okimanyi bayibuli gamba nti omwoyo wa nnabbi afugibwa nnabbi Katonda ayinza okugamba ekintu n'ogaana okyogera ate ng'oli mutuufu n'omugamba nedda mukama olw'ensonga eno sigenda kikola bwenti ne bwenti kankikole bwenti mmwe akatabo ka mada and memory in Uganda mukawandiise ng'obunkenke bukyeyongedde mu ggwanga olw'ekiwamba abantu ekisusse abaganda balaajana tebamanyi kabaka waabwe wajjali kyokka n'abali mu byobufuzi balaajana nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti babuzibwawo enkya n'eggulo mirundi mingi bannayuganda bazze beebuuza nti ani awamba bannayuganda tebamutegeera era tebamanyi na nsonga ki entuufu ebawambisa bwe baavaayo okwekubira endulu ku drone ezisusse gavumenti yakizaako okuzeegaana ng'ebagamba nti affe tetuzitegeera naffe tugenda kutandika okuzinoonyerezaako okutuusa lwe tunaazuula ani akulira drones ezo bannayuganda beekolamu omulimo ne bagamba tugenda kutandika ozikolako naffe bwe mulaba drone ku kitundu ng'eyimiridde okukwata munnammwe waakiri mu gyokye gavumenti yavaayo neewa amagezi nti temugeza ne mukola ekikolwa ekyo ekyokwokya drones kubanga ate mujja kuba muwozizza gwa nnaggomola bannayuganda ne beebuuza nti ate drone ezitali zammwe tugezaako bayambako kubanga we tunaazookya osanga nannyiniza n'avaayo n'akuba enduulu nti bannange banjokyera emmotoka lwaki gavumenti mwe abatamanyi nannyini drone ate lwaki mwe mumudifendinga wamma bano kyasigala kyewuunyisa bannayuganda nga kibawuumya amatu nti gavumenti kiki kyekweka emabega w'obutayokya drone zino kabaka yawambiddwa tetumanyi wajjali tetumanyi baani bamuwambye kyokka ate bo abayita abasiga nsimbi okuva mu ggwanga erya Rwanda bongedde okwegiyisa mu ggwanga erya Uganda twebuuza nti e Rwanda yo tebasobola kusigayo nsimbi zaabwe lwaki buli avaayo wano we bajja ne bakola bu mobile money ne bakola bu manerenda obulimu obwandikoledde bannayuganda ate bo abajja nga batugamba nti basiga nsimbi okuva mu ggwanga erya Rwanda be babwettanira abantu bagobwa ku ttaka enkya n'eggulo bagamba abantu abatugoba ku ttaka eyo bennyini bannaffe ate betumanyi nti bakava e Rwanda nga batugambye nti bazze mu ggwanga Uganda kukola mirimu gyaffe gye tubadde tukola ensimbi empitirivu obungi ze bakozesa okugoba bannayuganda ku ttaka bazijjawa kigendererwa ki ekiri emabega w'abanyarwanda abayiise mu ggwanga Uganda abayitirivu bwe batyo tubalaba enkya n'eggulo bajja ku TV ne radio nga balaajana nti babawa eddembe lyabwe okwetayiza mu Uganda
nabo bafuuka ekitundu ku ggwanga Uganda kituwadde ekirowoozo okwebuuza kiki ekiri e Rwanda, ki ekibagoba, lwaki ewaabwe baddukayo ate ne bayaayanira eggwanga eryaffe Uganda. Uganda tugenda kuddawa ng'ate bo baagala bajjule mu nsi eyaffe. Bannayuganda tulina okuzuukuka ne tulwanirira eggwanga lyaffe ng'obudde bukyali. Akatabo ka Murder and Memory in Uganda mukawandiisi. Waliwo omusajja gwe baawa Mayiga okubeera ng'abega ebintu mu Buganda, naddala Mayiga waabeera Emmengo wa atera kubeera Mayiga waabeera Mbega wa State House naye ng'akolera wansi wa Mayiga. Amannya ge bamuyita Paul Wetaase. Ge mannya g'akozesa simanyi oba ge mannya ge bamuyita Paulo Wetaase. Eno ye nnamba ye. Be bakola ennyo be babonyaabonya Buganda. Ennamba yeri 0706 0705 82 77 30 0705 82 77 3. Ebintu byabiripootinga butereevu ewa Mayiga n'ewa Museveni bamuyita Paulo Wetaase. Era Mayiga waabeera, oyo musajja waabeera. Ndudde nga ndabula abantu abakola ne Museveni oba abakoze ne Museveni ne mbagamba ekibbobbo kiri mu nnyumba. Waliwo omwami gwe banoonya, omwami ono obadde oli mu bitongole ebikessi. Era okoze omulimu ogw'amaanyi ennyo gw'okoledde Museveni, naye essaawa etuuse ey'okwetikkula. Naye olabika olinako information ku nsonga zino, weekweka bakunoonya tebakulaba. Okusinziira ku ladda ku Mpoma Satellite musajja gwe bakunoonyeza ddala. Bw'oba olina we weekwese weekwekere ddala. Bw'oba wagenda mu bintu nga si byagundi nga teweekwese naye nga okomawo, yitirayo nga mulongoosi. Togeza n'oddamu n'olabika mu maaso g'abasajja bano. Ate ne famire yo yeebereremu. Mwami gwe bakuyita Bwire Isima. Wakola nnyo ku mulembe gwa Kayihura, wakola nnyo ku mulembe gwa Kakabajenda, wakola nnyo ne Felix Kaweesi, era obadde muganzi nnyo mu bitongole bya Iso Semwayi biki ebyo. Bakuyita Bwire Isima. Kati nno ne famire yo yegendereze. Bw'oba omanyi oli wa famire ya Bwire Isima owa Iso simanyi Semwayi Iso, ng'omanyi waali mugambe bamunoonya essaawa yonna bakwetaaga, naye bwe bakukwatako owedde. Mmwe kambabuulire, nze sijjangako wano n'enjogera kintu nga kyakusaaga, kuba wano nze siriiwo lwa numbers, simanyi following, simanyi biki, no. Soogera kintu nga siina nsonga. Owuliddeko oba olabyeko ebigambo, owuliddeko, mujjukira lwe nawooninga wano omwami gwe bayita Patrick Mujuuka. Ne nkugamba Patrick Mujuuka, Museveni, Kati Mayiga n'empuuga bakuliko, n'eyo gy'oli waliwo abakutambulirako. Mujjukira nga njogera ku Patrick Mujuuka. Mulabye ebyogerwa ku Patrick Mujuuka nga Museveni yennyini abiyingiddemu ebya Patrick Mujuuka. Namwegerako emirundi egyo lwe nasembayo ne ngamba Patrick, soogeranga ku muntu nga muwaayiriza oba nga neenoonyeza byange.
kati Patrick ulira najja ne mbagamba Museveni ne mutabani we baliko ekiwandiiko ekinene ekibali kye babaweereza n'ennaku ezo baddamu ne bakimujjukiza nga bamugamba akyanukule kuba obudde bumuggwako. Kaakati wulira bagambye mbu waliwo abantu abavumisa erinnya lya gavumenti mbu abantu ba bulijjo beekobaana n'abapoliisi ne beefuula babatulugunya ne bafuna empapula ezibatwala ebweru mbu omu ku bo ye Patrick Mujuuka era Museveni alagidde banoonyereze ku nsonga eyo. Patrick Mujuuka mbu yali alina kugobwa ku CBS bwe yalengera nga ku CBS bagenda mumugoba n'afuna engeri gy'afuna empapula okudduka ebweru w'eggwanga. Patrick saakulabula kati nze soogera kintu bwe kasita nkijja ku mpoma wakiri nkyogera nga bwe kibadde n'enkirekaawo nga bwe tukinoonya kyekitegeeza. Mujjukira olunaku lwe nalabula abaana abaali mu makomera nga battuteyo Dini Lubowa Saava nenfuna information kolo ne bagamba mugende mukyalira abasibe mu bagamba abasibe ba Nuupu tebeeyingizaamu Dini Lubowa Saava ne bamubuulira ekintu kyonna. Mujjukira ababadde nange nga njogera ekintu ekyo ku Dini Lubowa Saava genda owulire ebyabalusewo wakati we ne Geno Edi Mutwe. Saava bwe yabadde ayogera ku simu gye yakubidde ow'ekitiibwa Edi Mutwe yamugambye nze najjayo nga ndi ku mission. Nebaza Mukama kuba ebintu bingi Mukama abadde nange naye n'abatannaba kuntegeera wanudde mujja kutegeera nti Mukama Katonda ali nange. Nkugambye eriyo abantu abalabula bannaabwe mwegendereze pasito oyo Museveni yatutega omwana oyo gwe bw'oba ndaba ndi muti gwa nniimu nga bw'onnogako ebibala ndi nniimu yes gwe kimanye nti ndi nniimu naye gwa andaba ng'omuyembe naawe ndaba ng'omuyembe kisinzira ndowooza wa w'oyimiridde. Waliwo abandaba nga nninga nga leeta 6 bw'ogidde eri ebeera 9 bw'ogidde n'ebeera 6 naye atengezezaako okubeera leeta O nga bwodde eri ndi O ne bwodde eno ndi O. Kakati simanyi oba abamu lwaki mundaba mutu I don't know. Eiza muyina mutima mubi oba nga mmwe Ssaabasajja be yatugambako nga muli batume. Now Patrick Mujuuka kati mwe kambabuulire okusinziira ku kiriwo Museveni yali amanyimbo bw'anaatuwaŋŋangusa simanyi bikimbu najja kunywa kutuzzi nakyo kimutuddemu. Okimanyi His Excellency Kyagulanyi erinnya Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine dirina abantu abawera 1.5 mu asayiramu ng'omuntu ekimusabye asayiramu lwakuwagira Kyagulanyi Ssentamu abantu 1.5 buli lwoteekamu erinnya Kyagulanyi Ssentamu kati lyeri kyasinze okufunira abantu asayiramu abamu ku bo ba NRM. Omukazi Mukahudu Hussein n'ennaku ezo namubateereddeyo yagamba ekyamuddusa mu Uganda yali akuuma akalulu ka Kyagulanyi muka RDC. Gavumenti eyagala mutta olw'okuba yawagira Kyagulanyi. Muka Salvador agamba ekimunoonyesa asayiramu e Canada nze nasooka okuwugira ku bantu abo juzi Kakwenza najja n'aboogerako era n'abateekayo. Mmwe tetuli wano kusaaga abantu 1.5 mu Europe ne US oba okwetolola ensi yonna banoonya asayiramu lwa linnya lya Kyagulanyi Ssentamu. N'abali mu gavumenti ya Museveni okusinziira ku Mpoma Satellite muwulire kino abantu ababadde ne His Excellency mu bitundu by'ebugiri nga ku mipiira juzi ku weekend
njagala musse akatambi emabega. Waliwo we mwayise ne musanga emmotoka ng'efiiridde ku kkubo. Waliwo we mwasanze emmotoka erabika nga eri sitaka ku kkubo. Emmotoka eyo nga yabadde nga mpya nga namu. Either Pajero oba V8 ezo emmotoka ezo bweziti ezo. Mwine emmotoka gye mwasanze nga eringa efiiridde ku kkubo nga mukomawo. Babadde bawa Museveni report eno eri mabega wa Mpuuga ne Madamu Speaker Anita Among. Waliwo abantu be basindise okujja okukola obubi His Excellency Kyagulanyi ekintu oba kampu mwenna oba His Excellency. Kati bweba report gye babawadde babagambye emmotoka yabafuddeko nga tebannaba kutuuka we babadde balina okutuuka we babadde balina okikolera. Kaakati beebuuza emmotoka ennamu yafudde ety emmotoka empya era abo abantu bali mu kubanoonyerezaako bwe bataweerwa bagenda kufa kubanga bagamba emmotoka empya yafudde etya. Kati ye Mpuuga report gy'abawadde yabagambye akakasajja kalogo kati emmotoka empya yafudde etya. Bali mu kunoonyereza era mmwe ababadde bagenza okukikola bagamba mmwe mwaliddemu Sipiika ne Mpuuga olukwe ne mugaana okutuukiriza kye mwabadde mulina okukola. Bali mu kubanoonyerezaako bwe mutaweerwa mudduke. Okusinziira ku Mpoma Satellite, Mpuuga agezaako okwongera okukakasa nti akasajja kali kalogo emmotoka gye twabawadde empya yafudde etya. Madamu Speaker yeewozaako lwaki ekintu tekyawedde ate nga baabasasudde. Nziramu okubira omulanga abantu ababeera ku kamera ne His Excellency. Bannange temuddamu kwogera we muli. Tuli wano, tutuuse wano, tuweta ku kkubo lino. No. Tubeegayiridde ekintu ekyo mu kikomi. Wabaawo abantu be mulagirira nga temumanyi. Wabaawo abantu be mulagirira nga temumanyi nti muyina gwe mulagirira. Emmotoka yabafuddeko. Kati mmwe mwenna ababadde ne His Excellency mutandike okuzza olutambi